Obwa Kyabazinga bwa Busoga nga buyita mu Katuukiro Dr. Joseph Muvaala bwagala President Museveni yeekenneenye ekiragiro kye yayisa eky'okugoba abantu mu ntobazi ssaako n'etteeka ku ssukaali kubanga bino bikosa butereevu enfuna y'abantu mu Busoga. Katuukiro Muvaala bino abisabidde ku mukolo ogw'okuggulawo olukiiko lwa Busoga olw'omwaka guno, ng'omukolo guno gukoleddwa Kyabazinga wa Busoga William Gabula Naddyopo owookuna. Abakiise mu lukiiko lwa Busoga babukeerezza Nkokola okugenda ku kitebe ky'obwa Kyabazinga ekisangibwa e Bugembe mu Jjinja okusobola okwetaba ku mukolo guno, ng'olukiiko Kyabazinga lwaguddewo lwa mulundi gwa 10 bukyatuuzibwa ku ntebe y'abajjajjaabe. Luno lukubiriziddwa omukubiriza George William Mutyabule nga lwetabiddwamu abakiise, abalangira n'abambeeda, baminisita mu bwa Kyabazinga wamu n'abakulembeze b'ebyobufuzi ab'enjawulo. Katuukiro Dr. Joseph Muvaala asoose kwambalira abo ababuze embalirira y'embaga n'ategeeza nti ssente zonna ezaakuŋŋaanyizibwa zaakola ku mukolo nga n'olwekyo teri mbalirira ndala. Omukolo mwakubona gwali mulungi nnyo ssente zalimu omuntu Wano wasinzidde n'asaba Kyabazinga ategeeze President Museveni ku nsonga z'etteeka ku ssukaali wamu n'entobazi kubanga bino bikosa butereevu enfuna y'abantu ba Busoga. Tusinga ebibali munsi kuba Busoga kibali baba Busoga bulinga epeninsula tuliki kibali tujja kugembera abakulembeze b'eggwanga kuvambira adi okusaba olutanakivu ate olutanakivu ebesaawo ki abasoga baba obwoyine mukulu mwina mulinde. Kyabazinga alambuludde ku biki bye bagenda okussaako essira omwaka guno nga bino kuliko ebyemizannyo, ebyobulamu wamu n'ebyenjigiriza. Okutumbula ebitone nga talents nga tubita emizaano egy'endawulo nga masaza cup, boat racing nga n'empaka ed'amaato, asobola okwongeraku netball ow'abakyala ne rugby n'emizaano egy'endi. Akunze Obusoga okwettanira okusimba emiti n'emmere emala basobole okukuuma obutonde bw'ensi n'okwegobako enjala, n'akalatira abavubuka okukola ennyo n'okwagala ennyo Obusoga kubanga gwe musingi kwe bayimiridde. Kyabazinga wa Busoga n'emikwano gyaife aba Guno Foundation tujja kugaba emiti bukaire 30 bwaife okutandika omwaka guno bwereere eri abantu baife bonabona okusobola okukuuma obutonde bwaife. Omulanga ye muli mwena abantu baife musimba emiti gino era mugirabirire. Babakiise mu lukiiko lwa Busoga beeyamye nti bakuweereza Kyabazinga n'omwaka guno nga batambulira ku ebyo by'abaluŋŋamizzaamu. Leero Baba Kyabazinga Busoga Gabula Naddyopo owookuna ayiggwirewo olukiiko lwaffe olw'omukuzo gw'ekumi ogw'omwaka 2024. Olwaleero Baba atukobya ati tuli baidembe okola era yatu-encouraging okuba ni active and working committees mu lukiiko lwa Busoga era tumusuubiza nti tujja kukola n'amaanyi omwaka guno ekigendera kyaife kyakuyiza Busoga mu buntongi. Mukemba Asuman yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.